division coordinators basoke batewa ya kati bati muzayi wafe yatutije bameni natukarukwati tegende bameni atata tugenda kutya n'ennyama mugende wa mugande omuntu omugezi mwa mulio No. mugende wa mugande omuntu omugezi mwa yo obiyita Dauda mulio number one. abakani mpaka Mbane kunonya masikulu. tuba tuyingiza amagulu abiri munda nano bona tekuli waffe bati muzayi wafe yatutije bameni natukarukwati tegende bameni buli mukulembeze wa Parisi asembere wano ayongere Yeah.
Bati muzayi waffe yatujjukidde bameni yatugalutegedde bameni. Division coordinators basoke badde Wetokalya musajja lwa nnyama naawe. Akasajja kanyuma ekibumba kyakubirako omuntu ete yagiguze ye yagiguze oba enyama mutwale enyama yammwe tetukyagala nawo Dauda okujja ebyambalo mu communities zaffe ffenna oba mu ghettos yatuwa ennaku 14. Omulimu guno twagutandikanga lumu omwezi guno, ennaku z'omwezi 15 omulimu guno tuba nga tukumaliriza. Era ekino ekirabo bakituwadde, naye buli alina ekyambalo ekyefaanaanyiriza amagye oba poliisi nga tewasobola kituwa mu budde obwo, twagala okukulabula otuyamba okireete wano. Makati security egenda tandika omulimu gwayo. Bwe bakusangamu teri kuwoza, mumanyi omusango guli mu kwerimbika mu kintu ky'otali, naddala okweyita omusirikale nga toli.
so omusango ogwo munene twagala basole bannyabo waliwo abalina endiboota muno mu katale kyamani waffe wakatale atugambye ajje wano seero tugenda muwa amawulire gano agatambuze bw'oba olina endiboota ng'erimu engoye ezo ez'ebibomboola beera wakisonzirete mu ofiisi eno kubanga naye banaakusanga ng'oluguzeewo bajja kukwata obatwale ne walugula byebigambo byange ebyo mwebale nnyo mwebalire ddala bamubireete mbalabula baseruganda mwenna atunda n'aguze mwena muli ku musanvu ogumu atunda n'aguze basanga omuntu n'ekyambalo kyonna ekifaanagana okola ekyamagye ne bakubuuza wakijjeewa ne bagamba nakiguze wano bagenda kutwala bukolokolo oyo yaguziza naye bamukwata so nkubiriza bannamukono mwenna abali eyo mwenna abatunda ezo engoye muzireete wano kubantu gavumenti yali yatuwa akabembereza twali tubawo omutwalo kati omutwalo gwaweddewo waba yatwala bataasa basiba atunda n'agula mwenna mubireete wano tweyanza okusooka kwa byonna nze Dr. Daisy Sarah Soko ndi munnabyabufuzi kyali kimu ku kirooto kyange okubeera nga bwe nzija okukiikirira bannamukono mu kibuga kino munisipalite ya Mukono kisobola okuyamba ku abaana bano nakizuula nga babadde balekeddwa emabega nga buli omu alaba nga balinga abafubuse ekyeneena oba ekitagasa naye ng'ate bano baana ffe tubazaala tuliika ate ng'abaana basinga mu geto y'Emukono bazaalibwa bazadde abali mu bennyini n'abamu abasinga bava Kampala era ekikwekweto bwe kyajjaaga ekiva e Kampala bonna baddukiranga ne bajjulawa mu Mukono bano ne bagenda ne ku myalo kati bwe baba bagobanga e Kampala ne balowooza nti basindise ekizibu kumba ate bakitwala mu kitawulo ate kikyenava ndowooza nti abaana bano babeera tebafiiriddwako nga tebaweereddwa byakola nga tebabafudde bize kubanga ekibabbisa n'okukola ebikolwa banoonya kyakulya okugyayo omulanga gwabwe era kyali kigendererwa kyabwe singamba nanyambiddwako gavumenti bano abaana sibayifainga bafuukiisibwa kuba abaana abasinga baasoka ati nze mukino bwe baayita abageta ab'e Kampala nimpala ekirowoozo kyange nti ab'e Kampala ekasibwalidde n'Emukono naye waliyo ate sinakindi nga bangi nnyo n'okusinga ate n'enjogogegoze e Kampala nga abaana bali mu Mukono Goma ne Musankadigenda mpaka Mukalage mpaka Nakikume eri Naggalama byonna twatambula ne tulambula geto zonna ne tubalaba tubajjayo naye nga twagala okulaba nga abaana bano bangi mu mbeera abaana bamayitibwa Uganda bannayuganda twebaza pulezidenti omulanga guno n'agamba nti abaana bano agenda ddiiringa nabo naye twafuna amawulire nti yalinga abayamba ng'ayita mu bantu abalala abagendanga nga bagamba geto leaders unfortunately bye baabawanga tebyatuuka nekibeera ng'embeera ey'okumenya amateeka obutemu oba okutemula egamba nga yo yeeyongera bweyongezi omulundi guno Jeno Damulira yakikuttemu omukono ne Meja Emma Kuteesi okutambuza omumuli gwa pulezidenti geto omulundi guno erina okukyuka eweebwa ebyetaagisiza ate ku krisimansi kuno batuyambye nnyo pulezidenti ne wamu ne Jeno Damulira ne bagamba abaana babasikire nabo balye ku nnyama ekyokulya amayirungi balo basikeko kifu so ng'ate tekibaddewo nga babadde tebakola ki tebabalowooza kati nanze maama geto pulezidenti bw'aba nga nnyambyeko mu butono bwange nga nange sirina kikola n'aleeta ente ennamba gy'agabidde abaana ba geto abaana nabo balye ku nnyama nange nnwanye ne ndaba nga nfunayoko ku muceere nobalyenga ku muceere nga basika n'ekifu kugamba abaana bano babeere nga bafaanana ng'abantu abalala aba bulijjo ate oba oliawo bagenda kuba nga basingako wano balina puroguramu gy'abateekedde eya PDM buli geto youth agenda kuweebwa akakadde ka ssente abeere nga yeeyamba nga bakola emirimu gye basobola okukola okusobola nga bo mu busobozi bwabwe era waliwo n'enteekateeka ey'okubasikiiringa babeere n'emirimu egy'omutwe kubanga abamu bambi tebaafuna degrees nti banaagenda bafuna emirimu bagenda basikiiringa omwana asobola okukola kyokati ng'azikola
abakola welding abakola abasamba ebyalaani kugamba bala baliwo abagenda okukola saluuni tufunamu okubangula okw'amaanyi ekigendererwa nti babeere nga basobola okweyimirizaawo n'amaka gaabwe bave mu mbeera ey'obubi ey'obunyazi ey'okutuga abantu ey'okuyingirira amaka g'abantu n'okwonoona ebintu ekyo kyekigendererwa kyabwe